Naye Matayo talina toffaali lyamukuwako wadde. Ekitanda mwamuliisa obutungulu. yamuliisa obutungulu. Ye maraba kati kambuuze yakyogerako ki ekyo? Yakinyiga waliyo pulezidenti agenda okufa naye agenda kufa mu nfa ya kyewuunyo. Buno bwe bubonero bw'eddogo kwotegeerera nti ekintawanya ddogo. Gireko mu jaketi yange no kasita njambala mumanya nti kati ebbugumu litandise. Olwaleero nina musajja munnange ono gwe tugenda okuba nga otambula naye olw'ensonga ennene gye weetaaga okuba nti omanya ebbanga libadde ddene nga twogera ku muntu omu gwe bayita Matayo Twina Mujuni gwe tuyita Matayo Omulanzi. Abantu sofa nkakasa waliwo ekifaananyi kye mutegedde ku Matayo oyo ne musobola okubaawo kati lwakiri ne kye mumwogerako. Naye sofa kyo wakategera ku mwami Matayo njagala mutegeeze mukono gwange atugoberera kikyali kitono nnyo, likyali ttonde ku nnyanja ennamba ey'ebyo ebikwata ku mwami Matayo. Akyobulaba nti buli bbanga kasa tumala okuba nga tufunyeyo ku mukisa ogw'abantu abo abaali baddeko ne Matayo abamuyinako ebyamagiro abamuyinako ensonga gye basobola okugamba ezimu ezikuletera n'okukwata ku ttama. Abantu abo tubasembeza ne tugamba nti abaayi mujje nammwe mutuyambeko okusobola okuba nga bakiri tutegeera ekitonde kino kiri biki bakiyita Matayo Omulanzi. Nolwekyo olunaku olwaleero omugenyi gwendi naye ngenda musa wabeere nga bw'atya kweyanjulira osobole okuba nti mumanya era ssebo mukama wange. manya aganye wanta Waswa Charles. Waswa Charles. Esebo. Waswa oli musajja muganda. Esebo. Waswa watandika otya okukwatagana ne Matayo omusajja ava gindi eri Kagadi? Musajja Matayo ali nyenze Kagadi. Waliwo mukwano gwange yali antutte okusiika chapati. Okay. Nsiika chapati. Myaka ki egyo? Mu 2017 nga ggwako. N'ogenda e Kagadi ng'oli musisi wa chapati? Esebo. Aha. Nentugeza nebinnemera nenvaayo nensibira ekasubi kawaale eri wansi. Matayo namusanga mu kasubi. Ekasubi ng'akola ki? Namusanga ayina atikula amatooke. Namusanga atikula amatooke. Mu katale k'ekasubi? Katale k'ekasubi. Nze mbeera kawaala. Nga zino emmotoka ezijja ezigajja mu byane zireeta nga y'omu ku bajja ne bagatikula. Namusanga weewatyo. Okay. Akolamu weebyo. Okay. Esebo. Kati bw'omusinkana ki ekibagatta awo? N'alemererwa ne mukama we ndowooza n'alemererwa. Yamanya wembeera baali bankozesa ku chapati ne mala nenkola omudaala ogwange nenkola bizinensi nga 3. Okay. Esebo. Nentandika okukwatagana ne Matayo ne abeera nange. Embeera emusobedde nga bamugobye ku mulimu. Olwo kiki ekibagatta? Njagala nnyo ntegeere ekyabagatta nga mulya mu karestaurant ke kamu mwali musula mu erinange kiki awo awo emboozi bagatta awo? Nali mbeera naye obulamu bwamulema wano nentandika okubeera naye. Okubeera nga musula naye? Esebo. Nsula naye nga gwosasula ezaala enti? Esebo. Nowangala ne Matayo? Nempangana ne Matayo. Omulimu eri baawukanye ne mukama we? Baawukanye ne mukama we. Olunga akola kyawo okuyingiza ku ssente? Okuba nali takyalina kyakola wabula nga mubeezaawo nga nze olwokuba nti nali mufudde mukwano gwange yaneko okubeera naye nina omukazi omukazi yali wa lubuto yaneko okubeera ne Matayo ne muyamba nga bw'ogamba nti nina musajja munnange naye obulamu bwekutte kasooke muyirewo omubiri kati nga waba mukwano gwaffe nga atuwa pulogulamu y'okugenda okukola eyo mu paaka enkadde. Bano bakeera oba bamanyi abeera mu mmotoka ne bamuwayo 5,000 nenyagala okugaziya ku bwongo. Ddala eno gikola ddala giweze 3 netandika okukola ne Matayo mutwale midaala gya chapati? Ya chapati. Okay. Natandika okugenda ne Matayo mu paaka. Mu paaka empya? Paaka enkadde. Okay. Esebo. Olwo mutuukayo ssaawa mmeka? Tukeera nnyo tukeera ssaawa 11, 12 bwe tutyo. Gwe ne Matayo? Nze ne Matayo ne mukwano gwange baali bamutadde liki. Munjuka ku mmeka? Tuyinza okunyuka ssaawa nga 7, 8 ez'emisana? Esebo. Naye nga Matayo yalinamu embeera kati nga buli Matayo we tujja ffenna tutuuka ekasubi awo nga waliwo emmotoka emusibirangako yali ya bbulaaka. Kika ki? Ya bbulaaka yalinga aliya kika bwe demoka yalinga ya bbeeyi kika kyaliya wano okusingawo. Naye nga emukoma muzze mu bitundu by'ekasubi emmotoka ejja nebanga emusibirako? Nejja nemusibirako oba n'atugamba mugende ngenda basangayo. Tetwasobola kumanya lwaki yaba mutwala mu mirembe
era n'akumawayo kawungeezi. Emmotoka yamusibirangako nga bamugamba linnya. Ng'alinnya asooka n'ayogera naye awo. Netumuleka nalula tesina buzibu mugende. Ndowooza oba yali ye abamanyi. Netugendanga. Era mwabanga muli awo ng'akomyewo. Twabanga tuli awo nali nga ndi awo ng'akomyewo. Oli yabagamba emmotoka zaali zimutwalawo. Yasooka bbe tubuulirirawo. Esebo. Okay. Esebo. N'akibagamba oluvannyuma. N'akigamba oluvannyuma. Oluvannyuma bagamba kyali kiki? Matayo mu kusookera ddala Matayo yalinga alina embeera ze. Matayo talya butungulu. N'obulira waali afunamu obuzibu. Akosebwa. Matayo nga akatwe kamukoonako akatwe akavudde ku muti ne kamukoonako. Nga Matayo omuti gukala. Mulabira nga omuti gukoze. Sokoleke nga muti gwagwa kubanga. Ebakana. Njagala ombuulire nti wagulabako mu kitundu bwe nagulawo kwa nali mbeera naye. Kugambe nali mbeera naye. Eno mu Kampala. Yesebo. Gye walaba ku muti ogwakale Kawala. Yesebo. Kuvaako kati ne kamugwako. Ne kamugwako muti ne gukala. Yesebo. Kakati tewamutya. Nalinga mulya naye kale ngali notumutya naye ng'engeri gy'obeera n'omuntu nga ate naakola ki. Kati nekino kankubuuze. Talya butungulu. Ebiseera byali ali omunnyo. Talya munnyo. Kati gwe omuntu gw'osuza olina n'omukyala. Mufumba emmere yammwe nga bulijjo. Teyakkalubirizanga nnyo obulamu okumuteekerateekera ekyokulya. Nganda nga omanyi terya Katonda w'ebityo. Natetenkanyanga. Kubanga omuntu gw'oba oyambye oba olina okumuyirawo omubiri. Mu mbeera nga bwala yonna. Era ng'emmere wetuuka n'ejjewa oba emmere eyidde ate temugirako eyiye. Mumanyi n'eby'ebisajja byakuyiribwa eby'Ekampala byakunoonyaamu. Mukyala wo teyatyamu n'akubuuza kikino kyewaleeta. Yatyamu yanobako n'okunoba n'agenda. Yanoba lw'amatayo. Olwo ng'anoba akugamba ki? N'agamba nze nk'oyo omuntu bw'atyo. Sente ofuna tufuna obusente buti. Ate waleeta omuntu wakola ki? Wakwerondalonda. N'agamba otojja bitegeera. N'asooka n'asikamu. Olwo omuzza otya? Owaayi. Tebyali byangu nagenda munnyonnyola mpolampola. Naye ng'amazeeyo ebbanga Matayo amale kugenda. Nti omusajja wamale kuva waka. Amale kuva waka. Nze ndyoka enzire. Yakutegeerera. Naye naawe n'olemerako. Naye nga gye nali nfunyemu ebizibuzibu bw'ebityo nti omuntu osobola okubeerawo abasajja tuyiriba. Ne bigaana. Mwaze kamuyirewo omubiri. Okay. Esebo. Ekyo nno nkyagadde nnyo kwegamba nti omukwano gwe wafuna ku Matayo gw'otalinako Luganda. Naye n'otuuka okuba nti obibalansi era kati omukyala agenze. Kati Matayo mutagende naye ate gwe Matayo oludde wali omutegedde. Noba nti omukyala ojja mulembekkereza mpolampola muddemu mukwatagane naye nga ne Matayo naye nga omusigazza. Matayo olwali byonna byonna byetwogerako tuli mu mwaka ki? Tuyingidde 2018. 2018. Mwawukana mutya ne Matayo okutuuka okuva ewuwo? Nali mbeddemu ebintu byamaliramu ddala akasente nakati ndi mukyalo. Matayo yakuzaamu ki? Nategeeza Matayo nempulya ddala nga antese ku mutwe. Esebo bwembya gyalinga sente sikyalina emidaala giweddewo. Kati abo abasajja abamutwalanga balugesera nga Matayo nga takyadda. Yatuuka nga takyadda. N'agenda batandika tukubira simu. Matayo yasookanga n'atukubira n'abatowa ndi wano bagenda kunzijanjaba ebintu ebintawaanya balabe bane be banoonyereza. Kufe kale bato ne bamutuwanga batwogera naye ku simu. Matayo batugesera nga tebakyamutuwanga be bakola essimu. Nsindike ssente nga tuli omujjanjaba omukono yali mukwano gwange nga njagala kulaba nga embeera yeekola ki ng'evaawo. Olusindika akasente netugezera n'emidaala gyonna ne giggwawo. Batugezera amusajja ne batugamba nti Matayo yafudde tuli mu Amerika. Mwabadde bateekamu akasente. Bateekamu akasente. Temwabuuza nti ate yatuusa kye mu Amerika? Twabuuza naye ng'omusajja yatugamba tobuuza bingi. Matayo yagenze twamututte mu Amerika naye gye yafiiridde. Ate tuddamu kuba ku ssimu eno ojja kufuna obuzibu. Naffe ne tutya. Nenva ku Matayo. Bw'atyo Matayo bw'avudde kati ewuwo. Bw'avudde ewange. N'agenda n'awangaalirako eyo. Temwanoonyereza kutegeera Matayo bw'aba afudde bamuziika ludda wa? Bw'aba afudde omulamu gudda gutya? Ekyamazima asaddamu kunoonyereza kubanga omusajja akugambye boddamu n'onoonyereza ekintu kyonna n'enkimanya ojja kufuna obuzibu otajje booli ejjusa. Ate n'akasente kampeddeko sinanga egye mbitandikamu wadde mukazi agenze
akasente kampeddeko emitala gyonna gigenze ebintu byomunyuma mbitunze mbimazeewo oze kantase kyali wange ajja kukola tukoleki tuterere kumbe olwagenda ng'agenze oddamu otya okuwulira Matayo nti akyali mulamu oluddamu okuwulira Matayo namuwulira ku lediyo gwe kennyini ng'oli naye omulese ku pulogulaamu eyo yesebo n'ogamba kyali wange akyali mulamu ningamba ekyali wange akyali nali bulengaawo olwo nkomyewo muzeeyi musaba akalimu omuzeeyi wange ali ebulinga musabye akalimu muga muzeeyi njaga tandika kuyiribirako wano akanika bugaali nimuga muzeeyi kanje ntandike njiribireko wano ali njawo nga Matayo muwulira ku lediyo asangirwawa ngenda mumujjawa nenjawo nakasubi nemunoonya nga bonna kunkeera nenzija neninda Matayo nali mmanyi obufoofa bwewatera okolaki watera okubeeramu ono ekasubi nali njawo nga mugwako wali ku bitaala mugwako nampa enamba ye nangamba nja kujjawo awo mmanyiwo luguudo waffe nja kujjawo awo naye njawo nga zze mugalaki nemulagira netutandika okukwatagana nandyagaddeyo embeere nga ntegeera ng'oggyako biri byewatawaanangamuko n'omukyalo okuteekerateekera Matayo eyali ow'entondo n'okwerobozaloboza biki byalya n'embeera gyewali otandise okumutegeerako nti jasi kati muti ne kava ku muti ne kakkuba muti ne gukala biki ebirala eby'ekyewuunyo byejjukira ku Matayo nga wakutunula yatunulanga omusirikale asobola okutunula omusirikale mu maaso oba mutambula we n'asanga omusirikale mu maaso n'amutunula ne beefeesinga n'amugamba mpangula eyo emmundu omusirikale n'akikola Matayo nga yagamba omusirikale nti pangula eyo emmundu n'omusirikale n'akikola omanyi tuli mu mwaka 2024 nkimanyi kati Matayo ali myaka 27 omulando lwa 2018 kitegeeza nti Matayo yalina bya myaka kumpi nga 21 agenda mu 22 kati ntunulira omwana oyo omuto civilian agamba omusirikale nti pangula emmundu n'omusirikale n'atuuka okugipangulula nga tafudde bakwebuza gwani ngamba ng'era ffe tudduka tugamba oba omusajja bagenda mumukuba oba kiki nga talina kyatya naye kirabeko nga ayina wagamba nti pangula emmundu twamulekanga n'omusirikale namugamba kwambalaga omusirikale ntengenda omugamba era akikole mugamba olimba wajja kunga ffe tutya nnyo abasirikale kola bwoti njagala ombolereyo ekitundu nti twali mu kitundu bwe kiti n'amugamba nti pangulula emmundu bino bina mbyogera twalinga tuva mu paaka tujja tutambula olumu twatambulangawo nga sente ziganye nga muva mu paaka mujja Kawaala tuva mu paaka tujja Kawaala sente ziganye mwamusangako omusirikale oyo twamusangako wali bayitawo batya wali ng'ovuddewa ove Kasubi odda nakulabye nodda Bukesa nogenda wabba Bukesa esebo yali wa poliisi yali bano abakuumi naye nga yalina mundu yennyini emundu ebiwanvu naye nga abasirikale mbatya yamutandika atya yatugamba nalina edderiki natugamba ekyo mbabuulira omusirikale nokyengenda omumukola mugenda kula nze sitya abasirikale ye Matayo sitya abasirikale era mugenda namugamba apangula emmundu era akikole olwawulira ekyo twamuleka alina omusirikale netudduka mwamulanga mwawulira Matayo alose dipangula emmundu eyo pangula emmundu yakimugamba kamwe ebiddako wano tugamba tubeere sente ziganye tuli mukatambula butambuzi atuze omusirikale ngaffe tumanyi tugenda twadda tusobola tumanyi Matayo awedde oba bamukubye oba bamusibiddewa tumusanga mukubo nga ajja atambula namugamba apanguludde n'agizzaawo Matayo nali ntandise okumutya mutuufu natugeddera nga mpulira Matayo ansuseeko ebintu byakola nga temutegerekeka nekira Matayo nasulako naye mu nnyumba nasemberayo nze otandika okumutiira ddala natandikira okumutiira ddala Matayo omutima negumukeetera ddala omwana wange yali aweza emyezi gyalinga 7 aweza emyezi gyalinga 7 Matayo naŋŋamba waliwo ekigenda okutuukawo mwali waka mukazi yali obutungulu nga tategedde Matayo yali obutungulu nga tategedde kubanga omukazi yakikola nobagezesa oba kukola ki alabe ddala ono atwetako olugezigezi ndowooza wabuli abaaki bannaaye kyenalaba
Banne katukkiriziganye nti ebya mwami Matayo tebigwa marujja tukyabitunuulira era nga tukyagenda mu maaso nenzikiriza obudde buno mala okuba nti lwakiri ntegeeza mikwano gyange abayinza okuba nga mukyabulamu naddala okuba nga mutegeera kye bayita kopa. Ebikomo bya kopa weebiri mukisa munene nnyo nti mwami Matayo yatuleetedde kati empeta ez'omulundi omulala n'atakoma ku ekyo n'abeera nga atuleetedde obw'okumatu. Yatuleetedde mukwano gwange lwakiri bu necklace bwonna nga bwa kopa nga bulubiriddwamu kwagala kubanga butaasa obulamu bwaffe. N'atuleetera ne buno abakyala batera okusinga obukoso obw'okusiba ku magulu wansawo nga kakongovule. Era yatuuse n'okuba nga atunnyonnyola engeri abakyala gamba nga mmwe abalina embuto lumu mutera okuba nga muzimbazimba ebigere. Kale ye embeera ojja kwetaaga okufuna kopa ono gwe tusibako mu bigere awo atuuke okuba nga bw'ati akuyamba. Ajjukira nti byo ebikomo mu bika eby'enjawulo weebiri mu ssente ez'enjawulo weetaaga okuba nti obifuna. Omuntu nakati bakyaliyo bangi abakyabuuza kyoto oyinza banenya kubanga buli kadde twegattibwako enkuyanja y'abantu bangi. Olina abuze naye ddala kopa oyagasa ati ebikomo ebyo bigasa bitya anti weetaaga okuba nga bw'otyo mukwano gwange goma nyini ugendako nate ku mutimbagano gugolingemu benefits of copper bracelets bajja kubanga bakunnyonnyola byonna biweetaaga okubanga omanya ng'ebirungi ebikwata mukwano gwe ku bikomo ebyo. Abantu gamba nti bangi mulwala nnyo pressure, bangi balwala sukaali, abantu bafuna nate okusanyalala. Eyo embeera no kopa yagenda okubeera kamala yonna. Mwabafuna embeera ya kamunguluza ataggwa ono yagenda okuyamba. Ebikomo bino era njagala mbeere nga nkiddamu bye bijja okubanga bituyambako naddala ku masanyalaze agamabi agava amasimu gava mu kibayita radiation. Era naawe kankutume ogenda obuze Mr. Google omubuuze the danger of phone radiation. Bw'onooba ng'ogirabye lwojja okuba ng'otegeera ebikomo bino ebya kopa omugaso gwabyo. Bw'atolaba nkugamba nnyo nti lino eggulu erijja ne likuba amaka g'abantu lwaki tuteeka akuuma ako kuulaba akuuma ke tuteeka waggulu ku nnyumba kutuyamba kukwata ggulu naye akuuma ako nkiddamu nti kakolebwa mu kopa. So kati bw'otegeera nti ne kopa ono agenda kuba nti akuyamba okuba nga akwata amasanyalaze agamabe agava ku simu wandibadde ng'ositukira mu mukwano gwange n'ofuna ekyo ekigenda okubanga kitaasa obulamu bwo. Teweerabira nti kopa ono yagenda n'okutuyamba ku malogolo gaago emyoyo emibi egyo gimanyi okubanga gitulumbagana. Abantu bangi muloota ebirooto n'ova mu kirooto nga wendooti nti matoddamu nakubanga ofuna tulo. Awo mwami Matayo akugamba kwata akakomo kano kasuzeeko emitwetwewo ebyo ebirooto Mungu ajja kukusaasira bibeere nga nabyo bwe bityo mukwano gwange bikoma. Ate ne tutakomaawo naye njagala kukutegeeza bingi bitwa bitusindikibwa abamu niwesanga nti zammwe zituuka okubanga mukwano gwange zisereba bizinesi yo neetuuka okubanga yonna eggwerawo dda naye nga lwaki maaso mabi so nti ebitukolebwako bingi weetaaga okubanga ofuna ne kopa ono. Abantu mubeera ku middala gy'ennyaanya n'obeera mu katale konna badde bakola naye nga gw'oliawo otudde butuuzi kale tukugamba ojja kubanga ofuna kopa eriggwe mukwano gwange atayagadde bikomo ojja kubanga otwala amasaawa gano wegali gajja kubanga bwe gatyo mukwano gwange gakolera. Yes, tulina n'essaawa zino ez'abaana abadda ku ssomero naye nga zonna jjukira nti zirimu kye bayita ekirungo ekya kopa ebigenda okubanga lwakiri bikuyamba nnyo. So njala okutegeeza nti ebyokwogera ku kopa bingi oli waddembe okubanga bw'otyo ojja mukwano gwange wane kasubi ku yafeesi zaffe obeere ng'ofuna kopa. Oba si kyo osobola okuba ng'otukubira ku simu ne tukolera ne delivery. Kabeere mmwe abawangalira wabweru w'eggwanga delivery tugikola ebikomo bino buli kimu ky'oba weetaaga ne kikutuukako bulungi. Ennamba yaffe ya 0782 40 33 53 eyo gyekwateko esobole okubanga bw'eti ekuyamba ku nsonga ezo. Sinamu abaagala okubanga musinkana mwami Matayo era eyo ennamba ejjo bayambako okubalaga butya bw'olina okusasula kali ka consultation fee ak'emitwalo 10 n'osobola okubanga oweebwa omukisa ogusinkana mwami Matayo ne mwogera ensonga. Kale byebyo mukwano gwe katumala okubanga tuddayo ne mukwano gwange ono ayongere okubanga tututulira mwami Matayo tulina omujuni osobole okumumanya. Kati naabula Matayo tategedde ate nange nali simanyi nti yakoze eki yamumere yabumuteereddemu era kamudowooza ntutwalinga tusatu. Matayo ennyumba ekiro zalinga saawa 8 ogw'ekiro enkuba gye yava ennyumba n'etukuba. Kuba Matayo yali asula wansi nga nze nsobola ku kitanda ne mukazi wange n'omwana. Enkuba n'etukuba era tuyasanga 8 gwa kiro ngenda okuwulira empewo ey'amaanyi ng'ennyumba emaze tukola ki tukuba ne nnoonya omwana wange. Kyayita ennyumba bakuba enkuba etonnye katuga nti embuyaga nejja ennyumba nebanga egwa nekiba netukubira ddala ennyumba n'egwa ekisenge kitwaliko ye talina kyamutuukako. Kansooke nkubuuze bwe mwali musula waliwo emizigo emirala? Gyali emizigo gyali ebiri. Ogwabalala gwo tegwakosebwa? Ogwamwe gwe gwakosebwa? Gwakosebwa twali eno ewasemba
we wali ne toyi kisenge kye kyabagwako mabaati ge gabagwako kisenge kye kyatukuba kiti kati bwe kibakuba nga mwebase esibo nga twebase omanyi nkyaki nfumiitiriza nekisenge lwe kigwa ku kitanda kyagwa ku kitanda temwakosebwa nnyo ebyakatonda omwana yasinga okukosebwa nabitanga twakosebwamu naye ngaokusinga mwana kuba omutima gwatulinga ku mwana naye Matayo talina ttofaali lyamukubako wadde ekitanda mwamuliisa obutungulu yamuliisa obutungulu ye mwalaba kati kambuuze yakyogerako ki ekyo eyakinyigako Matayo teyakyogeranako yakyogerako yagamba nti kyoba kyakoze kyamaanyi nnyo kyetusasula oba kyali kyamaanyi ate nooza yabasasula ate saamanya nakumanya kubanga ekyamazima lwe natandikira okutya Matayo nze era nali ndanze obigumira naye ekyaba ku famire yange ate nga sinaamu kasente ndanze okusebengeya nogattako nekyenyungu nenjula n'okugoba Matayo tewamwatulira asamwatulira naye nga omutima gwali gusemberedde bwenjagala mwatulira mugambe neŋŋamba n'atandikirawa ate omusajja owo mutobye ate kati okimugambe timunange enviira ate ne ku ddwala tuzunga ffenna emulako okolayo ki ate omwana olwagwa ekisenge kyabakuba omwana yakoze nti munoonyeza eddakiika nga 5 nga munoonya omwana temunoonya omwana buloka zimubisse n'omwana yali ku kitanda ye kati buloka zibaguddeko mwe abakulu fayini muli bantu banenemuko mwetegedde wetu naye omwana ono nga takaaba ng'oli akalowoozi katini nnyo naye twalwawo okukawulira fensi neefufunyalanga capati ey'omwana okumutwala emulago netutambuzira kiro essaawa ezo netumutwalako kalalo kaali awo ku Glory okamanya oba sadize kawala kategeera bulungi abakalalo akalwana tumutwalako Emmengo bamutambuza mu malwaliro nga ndowoozaana ekiro ekyo netutuuka neeyo ekiruddu nga ne Matayo buli naye Matayo tetumuleseeyo ewaka eza enzunga n'omukazi oli n'omukyala omugagga yeebasa mwana tamuleka waka bamuliisa obutungulu era bali kwagala Matayo kubanga olabye nnyo omuntu n'abuuza nti era nga nkyali awo kyakugumiikiriza nanze ngumiikiriza Matayo afaananako bw'atyo sinanyi kyansika kubanga erimu nalanikanga okubanga nkwatagana naye ate nenejjusa neŋŋamba yi kiki kinkomezaawo ku Matayo ku byeyampisaamu naye ate mwatu nolabanga mutufa nti okwo tomanya kikusika wabanga yakwagala nga Matayo yakwetaaga tomanya nakikuzizza omutima nga gutandise okumukyawa naye ng'ekikomyawo ewa Matayo naawe tokimanyi nange sikimanyi n'omulemerako newe namunoonya nze namunoonya okumuddira nga nkulidde ku leedi naye wenaddamu nenkwatagana naye wenaddayo eri ku jembe nenga nte Matayo oba munoonyeza waaki kuye yankola naye ne wasanga nga tozeemu nga nte nzizeemu nkwataganye naye okupambana naye esebo nti n'omukyala yaddamuko olinaga naye omusajja ku bizibu byafunye ono omwana akyamwagaza ki naye nga nawe tumanyi lwaki Matayo mwali Kabaani na Ndongo nkugambye namala ebbanga mukyalo nakati nkyali mukyalo Matayo yanzizaayo olw'ebintu ebyali oli mukyalo kyawa Masaka kitundu ki Masaka mpitiramu ddala Kyannamukaaka ova Kyannamukaaka naye nga muli kugamba mu ndowooza zo wandyagadde okudda mu kibuga njagalira ddala nnyo obulamu bwange wonna njagala nnyo beera mu kibuga omukyalo kyali naye mukyala nkyali naye n'oyo eyali bebi mu kiseera ekyo naye muli naye ndi naye so kati wagaladdemu okyuse obulamu oddeko e Kampala yesewo so naye ngenda kulwanira ku lutalo tulabe omusajja yakozza mu kyalo otawajjalulwana ne bana abantu bange omusajja n'akuzza mu kyalo ate tuli naye tupambanira mu kibuga ero ng'ayamba bantu kati ate gwe osigale mu kyalo osobola kubanga tubikkiriza ebyo so oyo ye Matayo bwoti wamulaba Matayo bwe mwabanga mwebase twamuwuliranga mubeera nti oba akeerewo okuzuukuka oba yangu okuzuuka oba akeerewo okwebaka oba Matayo mu kwebaka kwe musobola okwebaka inaasigala ng'atunula mpambanye mwenna munaku muli mwenna naye mumuntu enti babutuuka batwala mukoye mwenna luzi ng'akoze n'emirimu egibasinga naasigala ng'atudde tali ku ssimu tali ku ki
ninga ali awo atudde butuuzi nozisimuka ekiro sawa nga musanvu Matayo atudde nogamba Matayo kiki ngemusimubuuza ngemutya nomutya naye nomuntu naye ogamba kati mubuuze eki nga nekyokumbuuza ekyokumbuuza nakyo nga tokiraba ate wasalawo okwebaka niyebaka nogamba Matayo oba afudde kati Matayo embeera ze zo nezinnema bwatunulaatunulabweyebaka afiiriddeyo ate nga nene baka gyeyebaka nozuuka nga Matayo yebase ogamba oba Matayo oba alaba ngerizo diri kungulu tirivuddeyo nga nte yebase otulo twamaanyi oba nozuuka nosanga alogoota nalina ebigambo byayogera tobitegeera ayogera ennimi zotamanyi nakumanya oyo Matayo amanyi Olukyayina n'essomero gye yalusomera yabiŋŋambako nti mutwakolako naye show nangamba nti ennimi kawule ze mmanyi imperative nkugambye ng'ayogera n'Abakyayina Matayo nga simanyi na nnimi gye yazisomera amanye ennimi ze simanyi oyo Matayo amanye ennimi ze ate teyazisoma yagenda mu ssomero ng'ayogera n'Abakyayina ayogera n'abaki nga buli gwasanga buli omu amubuuza mu lulimi lwe era ne boogera ne banyumya ebbanga lwamala naye gwe talina kintu kyonna kyeyakugambako nti oba oliawo waliwo embeera egenda okubeerawo talina bigambo yali ayogeddeko ebitugamba ne bikangakanga Matayo yaŋŋamba ku Moze Radio n'omukyalo omulala yali ani abamu kale ebizo engeri gye biyiseeyiseemu njireko Moze Radio kumu yayogeranga ebintu ne bituukawo ku Moze yakugamba atya nakugamba waliwo omuyimbi agenda okufa mwali jasi mulimu byamu namusaaga nimugaa netwala ebika kujwangawo tulyawo nga bagamba Moze Radio yafudde naye nga yamukugambako naye nga yamuŋŋambako wakiiseeko wiiki singa 2 ndowooza bwe yakikugamba wakitwalanga ensonga bwe wagamba nti akano naye nze nalyamu okukkiriza niŋŋamba oba kituufu ku bino byendaba ebimutuukako oba kituufu oba si kituufu naye niŋŋamba ayinza okuba alimba kati nga muyimbi kyafa wanaaba afudde njakakasa nti Matayo byakola bonna olaba balamu tolina nti ali ku kitanda atolagenda banti ali ku kitanda oyo Matayo ate omulabako mu nkyukakyuka y'omubiri gwe oba nina kyemulabyeko nenkitya mpozi Matayo nesera byatuukangamu ng'ayubukwa omubiri gwonna kugamba ate naddala kuyubuka emikono gino ayubuka nnyo emikono gino era n'amaaso ge wabanga akutunuddemu ngaloza kudunako mu munye n'osigala kyekimu olira nga omutwe gukuluma era nga amaaso ge wegamyuka ne gafuuka nali mutero kati nze ebyemu nali nyenze muyiga nga amaaso ge wegamyuka nzisaako galubindi nzisaako gago gamyukanga nga abadde mu kunyiga ava ku kaabo bajasiga walabiraawo nga gamyuse ani naddala nga alina ekimunyiizizza embeera ye ekyankalamira ddala n'atabuka era nga nze wensaako gago kasaba nga lofeesinze mu munyizo tewaako nabuzi oteekako gago munyumiza ddala luni n'akutunulamu oye Matayo ebbanga lwemalako ekagaddi eyo nga oli mu kusiika capati wamulabirayoko namutegeera sinamutegeera nnyo yali kasitoma wange just nangulako capati ekagaddi yajja nga nagula ku capati olwo temuyinaako mboozi y'amaanyi tetalinako mboozi y'amaanyi mboozi mugifunidde eno kawaala kasubi mboozi nawulirako kyali kintu kimu waliwo ente eyabakoona yakoona Matayo mbali ku ppiki mbeeyo ente teyaddamu kulaba n'abaana beezaala nabo tebalaba n'abaana beezaala tebalaba nakitegeddeko jjo lyabalamu awo yabaddeyo ku mu bitundu byeyo naye era omu ku bannaffe gwe yabadde naye yakinkakasizza nangamba kanve nkubuulira ebyaddala nalabye ku nte eziva mu lulyo lw'ente eri yaziba amaaso zonna nga teziraba nange babiŋŋamba eyo kumukoona bukoonyi amaaso ne gaziba nkugaye Matayo bayinza omukunyumiza n'ogamba bannaayi bwatyo Matayo bwafaanana kale wake weerabidde ku Matayo kuba saagala kuluyisa nnyo ebyokwogera ku Matayo byo bingi wabula nze mulabanga mukwano gwange nekyo ekyokuba yanga alinamu embeera ezakyuka embeera mutuufu nnyingi oyinza okunyumiza Matayo netusulawo embeera nnyingi Matayo ng'agamba nti nva mu maaso kali nga ffe abamanyi tumuviira naddala ekyo ekyanduwako ekyaki ekyennyumba nekyakati nsobola okudwala ndowooza nzoko nti bagusala bamaze ebbanga nga sikyagendayo naye akati kavaako nekamukuba nga tukuba na ludo
nekamukuba kwatandika mpolampola omuti okukala nti negukala ate nga gwa kedo negukala lwakati kuvaku nekakuba matayo nekamukuba kakati ekibanga kyekyo singa omuntu for example ali mu mmotoka oba avuga nakona ku matayo nga tagenderedde siza emmotoka eziba zigenda okukola accidenti awannaye atambulanga naye nga nte ebimusitira bbira oba mu mmotoka ng'omu kasitula nko naye mu mmotoka nti oba naafunamu obuzibu bwonna balinyanga takisi olumu nga tuvaayo okukola naye ekyo kyenalabako ekyamaanyi nga akati kamukubye omutwe ng'akati kamukubye omutwe n'ekyokuyubuka engalo ezo naayubuka nekyeyakujja nnyo nga yalidde akatungulu ako kamuyisanga bubi nnyo lwe yakalyako olaba nga akyuka amaaso ne gamyuka yenna omutwe ne gumuluma ate nga talina mpeke zimuwonya nemuguliranga empeke nga talina mpeke zimuwonya ng'era awona yekka naye nga empeke yazimiranga empeke yazimiranga nemugangeza olabe naye ng'azizza azizza nomugula empeke ezinkana wange azizza nga nfaayo njagala kumanya kyali wange aterere naye nga okutambuza obulamu otugambye amannya ani amanya Waswa Charles gwe mbadde naye olunaku olwaleero abadde atuyambako kubanga tusimbira ekifaananyi eky'omuntu omu gwe bayita Matayo Omulanzi era Matayo bino twabagamba nti tebigwa mulojja bingi ajjasa okukusundirako obusomezere kikuyamba nnyo okugaziwa mu ngeri gy'otegeeramu omusajja oyo ng'atubeere nga bakiri olunaku olwetulunzikira wano nkusibule wakati mu kwebaza olwokuba nti obadde mugoberezi mulungi wa Kale Sulaiman Official kale okusubscribe nga tokyerabiranga akikolerewo ate tusobole okulaba nga lwaki tweyongerayo Mukama Katonda w'ekisa mukukwasiza abeere nga akukuuma waliyo pulezidenti agenda okufa naye agenda kufa mu nfa ya kyewuunyo buno bwe bubonero bw'eddogo kwotegeerera nti ekintawanya ddogo ireko mu jaketi yange nokasita njambala mumanya nti kati ebbugumu litandise